Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tukyagendera ddala mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa ogwa suratul ogw'ekitabo kino ekiyitibwa yassarna al-Qur'an. Tweyigiriza kusoma Qur'an ey'ekitiibwa, so kayefuba ono okussa emisomo gino ku YouTube, okugiteeka ku TikTok, okugissa ku Facebook, ku Telegram. Twagala nti abantu baleme kwekwasa nti nze ndi ku Facebook ate nze eyo siriyo. Okitegedde? Twetaaga nti buli mwagisange, buli walaga ng'agisanga insha Allah taala. So just subscribe to our Telegram channel eyitibwa Learn How to Read the Quran. Learn how to read the Quran. Then you subscribe to our YouTube igama eyitibwa Basira Studies. Basira ntegereka. Then nendala ku YouTube endala eyitibwa Muhammad Matovu, eyo kuliko Quran ekitibwa. Tuli ku suratu tuli mu juzu ndoza yakubiri, si yakubiri, no, juzu yakusatu yakatandika insha Allah, juzu yakusatu. Then ku TikTok nyeyo gye tuli ku Basira Studies mu Yassarna ne Muhammad Matovu mu Quran mu TikTok insha Allah tabaraka taala. So you can do that to follow our lessons for free. Ku Facebook gye tuli, page Facebook eyitibwa Learn How to Read the Quran. Nga TikTok rather Telegram weri nayo gye tuli, tewali kwekwasa mpo eno siriyo. Ntegereka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. So tuyina هل يسمعونكم إذ تدعون هل يسمعونكم إذ تدعون. Kigambo kya Ibrahim kino kiyabuuza tata we nga basinza amasanamu. Abuuza ati naye ebintu byemusinza bibawulira nga mubisinza. هل يسمعونكم إذ تدعون هل يسمعونكم إذ تدعون هل يسمعونكم إذ تدعون فما فوقها فما فوقها فما فوقها فما فوقها وهم ينهون عنه وينأون عنه. Eno hamza eno teteekeddwa kubeera waggulu wa waaw. This was a mistake mu typing. So eno hamza teriwa, eri yesooka, ntegereka, eri ku line yemu neki ne waaw, so si waggulu wa waaw. Kati bw'ogijjako waggulu wa waaw obanga asoma nti a wayan ana, okitegedde? Ate nga waliwo sukuuni, kitegeeza eno sukuuni gyolaba eno eri tayine eri ku waaw, ne kibeera wayan awuna au okategedde. Gambye nti eno hamza terina kubeera wano. This is a mistake. Erina kubeera wano before wow, so si on top of wow. On top of wow tujja kiraba insha Allah maaso, naye nga bw'oba okisoma kiba a wow oba togisoma. Okitegedde? Ate nga mu Quran si bwe kiri. وهم ينهون عنه وينأون عنه بيننا وهم ينهون عنه وينأون عنه بيننا وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه بيننا. بارك الله فيكم.